ebintu mu nnyumba tulinze ddiiru eryejja jangambye ejja kyokka ataanu gonna nagakwata nengakola ki nenga musigamu ne mugamba agule oluggi n'eddirisa buli lwendowooza embeera eyo mpuliranga omutwe gukyankalana. Bannange oli loyo okwata ssente zo zonna n'oziwa omusajja ze bakuwadde. Muganda wo zaawadde akuwadde otandika okukola oleme kubonaabona. I'm so sorry, ate oyagala kukaaba. Kyampitira kwegamba buli lwendowooza ebintu ebyo mpuliranga sandibadde mu mbeera eno. Omusajja oyo yanziza nnyo. Emabega. Bannange oli ggumite naye bavuddemu n'atakkiriza kubeera nange. N'atakkiriza kubeera nange. Nantwala nenzaala omwana ali mu nnyumba mu buliri yeebase kyokka tamanyi nti nno essaawa y'okuzaala etuuse awatali kagoye awatali kantu konna nziruse ewabaaba mugambye olubuto lunnuma. Baba siyapangisa emmotoka eyantwala e Mulago era nanzijayo nga talina ne kyeyenyenyako bw'oli omwana omusajja aliko nannemesa bw'ati omwami wange. Okitegeera nangobera ddala neŋŋamba nti naye lwaki mbonaabona n'omukwano bwe nti nenkwata ekkuba era nenkomawo eka famire neetuula nembuulirira zaamu esonyi w'amaka zaamu tukukolere tugenda kukolera emirimu okole tugenda kukufunira emirimu okole va kukufumbirwa mu butuufu baganda bange bambeereddewo nnyo va kukufumbirwa naye obudde bugenze nnyo nange nensalawo neŋŋamba n'okweyombekera kuganye ate kutya kuganye nina okufuna omuntu kati tolaba gwoyinza okulaba nti ndi mukadde naye ng'omusaayi gwange gukyakola ki gukyatambula era ate kati nga ffe abalina emisaayi gya emisaayi gyaffe tegimala gakadde kati nnyinza okufuna omwami nenfuna emirembe n'olaba omukazi akajjadde mu kituufu akajjadde obulungi ate ng'olina nefika kati obulamu bano abasikini ofunawo omusajja nakutwala mu basikini ne bakugolola gundi feesi nejjako oba n'akuliisa feesi nejjako amatama nze mpulira nnina amaanyi gaayo njogera mazima kituufu kakati kyogamba mbu feesi eno eguddemu tolya bulungi okulya ndya bulungi naye kwegamba stress nyina nze nyina mukulu wange aweerera abaana bange era atuweereza emmere ey'okulya naye omuntu ewaka toyinza kubulamu naawe ebintu by'olowooza buvunaanyizibwa kwegamba oba action zino zenkola zezitabula abantu zitya gwennawo omutima mu pifo yanira mu pifo oba ze zibatabula bwekiba baby nyamba nsula semasere oba byebyo ebibakyankulasa balabira ddala omukadde alina omukwano omuyitirivu munnange nga gundi yange etambula bwe nga ntandikirawo okumanyibwa bweti neŋŋamba ate ndizisuula ndikomawa kambeerezeemu bwento n'olwali omwami anaabeera ng'akomyewo ewaka ng'akolera ng'obuvunaanyizibwa bwe omukyala aliwo okulabirirwa andeetere ndye nywe mufumbire mulabirire kwokumwoleza nja kumwoleza okumufumbira nja mumufumbira naye bino ebyokusikagana n'embuzi sibyagala ye sibyagala ate ekirala omwami gwenfuna siri wiringi kuzaala ebyokuzaala sikyabisobola nsobola okuzaala ng'omuntu nsobola kuba nkyagenda mu periods nkyagendamu kitegeeza olinga around 40 awo ndi mu 50 naye okyagendamu okyabuzayo emyaka gyo nga 10 naye siri wiringi kuzaala ye kakati omusajja bw'ajja ng'alina ssente ze n'agamba nti nzaalira aka oyannemye wakoowa okuzaala nga n'abaana bo we bazaala
ate tolaba nti kiswaza kati olwaleero omwana wange obukulu ali mu baana bana basatu ate nawe Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh abalungi abatulaba yenze Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga nyigira akagamba ku subscribe okubeera tetweyungako bulambalamba tuline maama w'abaana Never Die Gumiti olunaku olwaleero azze okunkyalirako omukyala wafumbe mukakamu naye banaye womulaba ku TikTok awo anaye yatuleetera TikTok yatuleeta tubalako nnaku mwebale kutula mwebale kusubscribinga tewerabira bannaffe abawamato estates management nga bano bakafulu mu collectinga rent gwerandira odi oba oli mu kyalo oba oli mu Kampala oba oli liro oba oliwa kuba essimu oteeke ennyumba zo mu kampani eno bakusololeze rent amayumba gasala abantu nze nsiiba mbagamba nti ojja zimba amayumba go obeere ng'omupangisa akuwaako 5 2 3 mbalina obalina mbalina kaakati woba oli mu mbeera bwetyo weetaaga kampuni ennyumba oziteeka mu kampuni yo kampuni ejja nebasolooza bonna nekuwa lumu emitwalo ga 5 nekuwa lumu emitwalo go 6 nga tozzeemu kwereegana mupangisa era kati ndooza konsisinkanye ekyo kiwedde ennyumba zogenda zifunamu mwebale kutula mwebale kusubscribinga mbajjukizeera nti mudduke emisinde mubeere nga mukola ki nga muwandiisa amayumba gammwe basiraamu kakati nkujjukiza ba JM Perfume Store bulijjo abantu bambuuza seeka nti nga mpunya bulungi leero mbaagaliza saagala beekwase genda ku Kamukamu Plaza shop number 45 second floor okuba essimu ku nnamba gy'olaba awo bakulagirire bw'oba obuze bagenda kuguza perfume ennungi ez'omulembe like original perfumes balina Bath and Body ali original balina ebintu ebirungi eby'omulembe ate nga biva UK mwabagala toothpaste omulungi toothpaste w'abaana obusenya alina eddagala eddungi ery'amannyo erizza amannyo engulu munoonyeko ku nnamba y'essimu gye nkuwandiikiddewo awo wammanga ojja kukomawo kwebaza bwebaza ng'otuuse muli lyedduuka mukwano ogenda labayo ebintu ebirala bingi nnyo bye weetaaga byoyagaliza omwana wo nawe bye weeyagaliza abaagala okugiftinga bakyala bammwe abaagala okugiftinga ba girlfriends bammwe gifts zonna ezikwatagana ne perfumes body sprays lotions alina ekimala munoonyeko ku nnamba y'essimu obeere ng'omufuna bulambalamba bamuyise JM Perfume Store awo ku Ntebe Road Kamukamu Plaza ojja kuba omulaba nsanyusa okukulaba kale mukwano nange nsanyusa okusanga nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga mukwano bitambula bitya bityo ebya bulijjo amanya agange gali original bamta Zamzam Nalumansi era Never Die likola ku TikTok kyokka bannange weddira nafumbe naye oba abantu b'effumbo oba lwaki balina effujjo nze siinayo wafumbe gwendaba ali mukakamu wotunuulira nze bannange ebyange ate nze neetaaga ssaala ntudde ne munnafumbe munnaffe olunaku olwaleero mukyala Nalumansi Zamzam ku TikTok awo mulabyeko nga Never Die Gumiti lwaki wetuma Never Die Gumiti ensonga eyanneetumisa Never Die Gumiti yava mu buwala bwange nga nkyali muto waliwo omukyala yali neiba waffe nga mukwano gwa taata waffe nga tumuyita ssenga waffe nga naye mukwano gwa taata waffe naye nga ffe tumutwalanga ssenga waffe kuba taata yali amuyitanga mwannyina we bataata bedda bayitanga twabeerawo naye ne tumanya nti tulina ssenga wange oyo lwaki olunaku lumu nampita naŋŋamba nti nno munnange muwala wange ABCD ogikola otya ABCD okyalira otya w'abaana abawala gye bakyala okyalira otya ensiko ekibira nga mugamba nti nno nze ssenga sikola ki sibimanyi nkyalimu sinakubikola sibirowoozanga nako naŋŋamba nnatoyanga oyina okwanguwa nga tonnaba kukola ki kugenda mu nsonga kuba bw'ogenda mu nsonga bijja kukola ki kusumbuwa nga ngamba wabula ky'oba okola funa obupaapaali obuto bw'oba okolanga ki okozesa era nange nakola nnyo nentuna obupaapaali
nengenda mama wange yalaba nkukuta n'obupaapaali ambuuza obupaapaali bwaki obupaapaali obuto mbuno wali ogenda bukozesa bukwatako amasanda nga mbukola ki nga mbukozesa mama wange n'agamba omukazi oyo obulogo abuleese ne muki ne mu baana nti abaana bo bagenda kukola ki kutuukayo amasanda g'amapaapaali mabi nga maama amponya bw'atyo olwali olwo nga ŋŋamba nti nno ekiwere ekisooka kye ndibandwazizzaamu nkiziike nga nkyejjeyo nkiziike era nenziruka nengenda nenkigamba mama nti senga ŋŋambye bw'ati ne bw'ati n'agamba naye oyo omukazi muki mulogo okunoonya netooki lwaki temwali mukyala sirika ndukuwe mmaada navumira omukazi ennaku 3 ng'oli mwana muto bwo nga ndi mwana muto ndi mu myaka 13 14 nze nali muzibu nnyo weesirikire navuma omukazi namuvulumira ennaku 3 ate tata yali taliiwo ekyomukisa omulungi tata yange yali avuga trailer sijja kumwogera amannya kuba baganda bange balaba byenkola ku TikTok tebibasanyusa munnange muzeeyi Allah yamujjulula munnange nga nvuma omukazi nga taata taliiwo ali safari nga muvuma nga abakazi b'okumuzigo nga bw'omanyi bwe basaakaanya nga bagamba n'omukazi agenda kuloga ngamba gamba nti nze ndi never die ate naye nga si kyekyali ekigendererwa mbuŋŋambe nti ndi never die nali njagala gamba sitya kufa sitya kufa naye nze nakubawo ndiki ndi never die kati abantu baawo ne bankazaako erya never die era n'abaana abali ku TikTok ebiseera bino erinnya eryo sirepyaki gye baali abantu ababeerawo we nakuliranga kati era ne bwe nayingirira TikTok wayongerako n'erinnya lyange Kyagumita ate nenera Gumita ndyongeddeko nga ndijja ku musajja ow'ekaseese eyagamba Gumite byebyo naye nga baaba erinnya lyava wala kakati nga ogira ofuna linnya lya Gumite nga ndyogereza ku never die Gumiti okay kakati gwe obulamu bwongo okula bwali butya ng'ofaanana ng'omukyala abadde stressed mu bulamu abantu bagamba nti bw'oba olina emyaka 5 ng'osobola okukola ebyo byonna mu ku TikTok like life yakudisappointinga ng'omukyala kakati obuzibu bwe nasanga ffe twakulira mu kigambo ekiyitibwa ssente tata waffe yalina ssente n'obwana bwazo kakati naye Mukama n'atugerera abantu be twayingiza mu mitima gyaffe nga baavu naye love ng'owulira ng'oyagala oyo yoyo nze nafumbirwa embala ne mmalayo emyaka 11 n'enzaalayo abaana 2 naye ng'omwami wange mwagala nga bw'okiwulira bannange nga saagalanga kimusongako omwami wange naye ekibi kye yankola yaŋŋamba mbu tayagala nziremu nzaale mwana wa 3 ng'ayagala mbere n'obwana obwo 2 ebiseera ebyo nali mu myaka 18 nenzaala obwana 2 nga bw'ayagala nkomeko yakuwa nsonga ki saakigumiikiza mbu ye basobola okulabirira nembeera awo nennyigirira nga bwe ndaba olubuto omutima ne gufa bwe ndaba azadde nga sikyalya sitanywa kati ng'ekigambo kuzaala kimaze okukola ki okuyingira neŋŋamba ye nfaaki kammuleke nenziruka emisinde nenkomawo ewaffe nze gw'olaba ondaba wano emyaka ndi mu 5 naye sikkutanga bufumbo sibukkuta kuba nnina okwagala kungi nnyo wategeera ekintu kimu kwagala omuntu ne bw'aba atya sigata muntu oba olina ssente oba olina kinne bw'aba nga asula ku mukeeka yoyo nze gwempulira gwenkola kinne bw'omwogerera otya ne bw'omwogerera otya yoyo omala budde okitegeera munnange nga Katonda ampaayo omusajja omulala bw'ampa omusajja omulala nga tubeera naye omusajja oyo yalina omukyala sayidi ze nateeta eyo ng'omukyala bwe yawulira nti gyendi ng'asibamu buli kimu
ng'agenda. Ate omukyala yagenda bugenzi. Yagenda bugenzi. Kifo ky'okubeerawo. Bali mu muzigo ng'avaamu. Owulira tenti olinayo omujjawo n'ovaawo. Ye yagenda bugenzi. Tegeeza olekedde mujjawo space ayingire. Omukazi obusungu bwali bungi n'andekera omusajja. Nga mbeera n'omusajja wange nga tubeera naye baaba. Nentoba naye nga buli kimu naye twatuuka ekiseera ne batugoba mu nnyumba omwo. Bwe namusanga. Nze nga bwe mba twagala ekyokulya nga ngende wa mukulu wange yalingaawo Nalukolongo. Ng'omugabo leero teri kyakulya ewaka. N'akuliisa n'ebbaawo omwezi ne gugwa wali n'omulala ne gugwa wali n'omulala gugwa wali. N'ebbaawo wange ng'atuliisa. Omusajja yali abafunye ng'oli second wife nga ne ssente talina. Agenda babezaawo ati abantu baabwe. Alabika nze ndowooza yali akola ki? Anjagalako bwagazi nga tali wiringi kukola ki? Kubeera naawe yali ayagala oli. Nga mbeera n'omwami kati ekyavaamu nengena n'empisa akabbo mu family. Nembagamba baba njagala kukola biki embeera entabukidde mukulu wange ng'akwata ssente ng'azimpa yampeereza emitwalo aga. Nga ngamba kale sister genda okole oba okutunda ngatto oba otunda ngoye. Konze baba neyanziza nga kwatanga abaana olwo wali wabalekawa. Abaana nabalekayo ewa kitaabwe. Kale omusajja oyinza n'obba wamuleka n'afuna omukazi omulala ate ne bazaala era abaana. Bwe kiri yafuna omulala ne bazaala abaana kati ndowooza n'oli yazaalayo abalala babiri kati olwaleero ayina abaana bana. Kati abaana bo balina oyo gaayi. Abaana bange yabaweerera ne basoma ne bakula ne bafumbirwa. Mwe bali muno mu kibuga. Abaana bange mwe bali yabaweerera era mwebaza. Mwebaza. Nebaza omwami wange. Taata w'abaana abakulu. Yaweerera abaana bange. Nagezaako nno baba. Nga tukakiro. Aliyo baba. Nali nziba. Nga batwala w'abaana ababo. Nga mbaleeta e Kampala. Tuva mbaleeta e Kampala. Bakole ki? Mbeera nabo abaana bange baali bakyali bato. Baali bakyali bato. Nga wali olina mu struggle toyina naza kukola. Ate be nali sibirowoozaako ekiseera ekyo kubeera n'abaana bange. Naye omusajja n'ansinza amaanyi ne bamubeeranga ku kido bagenze waka sitamanya nti mama waabwe ali ku kitundu. Ng'adduka emisinde nga jjaya abaana. Taddamu kubajja wano ku kido. Mwana gwe omusajja ng'asomesa abaana be paka Makerere nga bamaliriza era kati bafumbo. Naye abaana bange bamala ne bannoonya tuli Butoola. Bamala ne bannoonya tuli Butoola. Basoma biki ku university? Kati omu yasomerera bwa accountant. Amazing. Yasomerera bwa accountant. Ate omulala? Omulala oyo omuto sijja kulimba ebintu bye oluzungu lungi atenze mkyala oluzungu lungi atenze munnange wenkubuulira gye nagaanira okusoma. Ate wagaanira ki okusoma? Efujja eddala obukwolesebwa binaaleka ki nze mukyala. Sente zaaliwo n'ogaana bugaana. Empitirivu tatange teyakeerako ku makya kugaana kumpeerera. N'efujjo nayina lingi. Effujjo lino lyolaba gye lintuusizza mukyala. Bwe litanyinyike lijja kunzibula. Kuba olwaleero nsuubira ndi wano lwa ffujjo lyange. Kituufu. Okitegeera? Bwe litanyinyike lijja kunzibulula. Kituufu. Effujjo ligenda kubbulula. Inshaallah. Naye kaakati ndowooza lyakenderako okuzeemu. Bolaba kati bw'oba olirina bw'oti. Sijja kwewaana. Omulala ye yandimpanye. Sijja kwe. Baganda bo bwe tubabuuza ndowooza bayinza otugamba akendezzaamu. Kituufu bayinza naye kikulu baganda bange tebaagala kibi kinkoonako. Bakwagala. Nnyo tebaagala kinkoonako. Kyokka gwe nga school fees we ziri ng'ogaana osoma. Nagaana sijja kulima neŋŋaanira mu kigundi mu kibiina ekyowansi P7. Wakoma mu P7? Mu P7 ate nayo saagimalaako ttaamu 2. Nembula neŋŋenda e Masaka. Ewa mukulu waffe ddala. Wali obulira ki? Taata yali agenda kunkuba emiggolo natolose ku ssomero. Bannange. Nenkeera ku makya neŋŋenda mu paaka ne nninnya emmotoka ne bawoolaga waggwe nti taata wange ne mama wange bali Masaka waliwo eyannonze
amagezi nga nina mangi mukyala singa nasoma singa nze nkwatira n'aba professors ensawo singa ndowooza ndi vice nawa president Nenda nembagamba nti no abazadde bange bali eyo Masaka eno bandeeta kolo omukazi ambonyabonya biki ne bantwala paka Masaka Kirimya ewa mukulu wange okitegeera ntata naakayo mukulu wagamba mbuki ngyanga nfaanana ntya baba yanaaza bunaazi ampa buli mazzi gakunaaza oba yakonectinga atya ne taata ebiseera ebyo ndowooza waliwo gano agasimu g'okunanka oba ogw'okukisenge nze naawe noba yamufuna atya namugamba zaamu nnaali eno ate ne bankomyawo ewaka tata n'agamba zaamu nkwagala lwaki onbonyaabonya kyo mubutuufu tata wange gyagalamidde Allah amuwejjana natawanya nnyo bazadde bange sijja kulimba fujjo naye nga sigaba nti nziba oba nkola ki nzize emisango okulwana kuzunga nga ngenda nnyumba ku nnyumba ng'okola ki nnyumba ku nnyumba lugambo oba lugambo oba kisijja gamba nti nno ki naye nga famire yaffe ne bamubuuza ali ludda waali waba balema ali ludda waali waba bafisa ali ludda bwe bityo kwegamba taata waffe yali yazimbira abaana awakanga abalenzi we bawasiriza mvamu ababa musa ngenda mu ababa kamadi mvamu ababa kamadi ngenda mu ababa usibwentyo okitegeera ekintu ekyo kwegamba sijja kulimba yo abantu bekambavuyiza nange nzikiriza mbavuyiza ovuyiza abantu b'ekikakyo ekigwe obatabukidde naye bambi bansonyiwe basabe bakusonyiwe bambi munsonyiwe embeera yonna gye mbayisaamu obubi baba bange munsonyiwe nange ndabiraawo omanyi ngenda nentuula awo nenzijjamu nenfuna obuzibu bwe nnina ekinzijira mu mutwe oba kibi oba kirungi kyenkola bannange kyenkola wetuga abantu bagamba omuntu ayinza okugaba wetuge nedda okufa nkutya okutya okufa ko togwa mu nnyanja ekigambo ekikwataganye n'okufa kyo nkitya kati nga bino bakugamba nti kati wuli Muhammadu ayimiridde wali genda omukwateko nina ne mukwatako ate kabiiki mukwatako kabiiki nkoze eki kakati omusajja yayimiriddeawo bibye ng'ogenda ng'omukwatako bwoti namugamba ye baŋŋambye ekwateko ekitunga kyekigambye mu bwongo kati era kiyinza okujja nekiŋŋamba nti kikwata ku musajja nekyo nedda kati nga mbeera kati nga bwe nabadde awo nendowooza ku kigambo ky'okunoonya n'onoonya omusajja nagambye embu nno ye era nalabye onoonya neŋŋamba nze nina platform y'aba Muslim Singles kankukyazeeko ku HK Media gwonoonyeze wano olaba Mrs. Madam Hadija nga bwe nkunyonyodde ne nkugamba sakkuta bufumbo mubaamu embeera lwenyigiriza nenjulirira amaka okitegeera nenjulirira amaka nengamba singa mbadde n'omwami bino nandibadde sikola kisibi tebinyigiriza nnyo olwaleero Madam Hadija nina abaana bana abato bennina kati essaawa zino ewaka waddamu n'ofumbirwa n'omusajja wo gw'obadde onyumiza omusajja oyo naye oyo omusajja nti gwe nazaalamu abaana n'amala n'akola ki nandeka abaana bana yanzaalamu abaana 6 omu n'afa ne wasigala baki 5 I'm so sorry okitegeera kakati I'm so sorry mbuuza mwawukana mutya n'omwami oyo omwami oyo nfuna olubuto olwali olwokusatu omwami oyo batugoba mu nnyumba nkwate kubo tugende wa brother wange oyo gye najja ekyokulya gye najjanga ekyokulya nga mugamba baba batugobye mu nnyumba naye tusenzeeko ki wano ne bba wange baba nga gamba mugende mmanju kapito gwe babawa nga wakola ate nakola namumuwa ne mugamba gulamu egundi eddirisa mwoki wa olodingi gulamu eddirisa
n'oluggi oteeke ku spray ku display okitege tubitunde tutandikire awo omwami okudda yadda n'essimu zino ezaaliko akasongezo kano akawanvu. I'm so sorry. Yadda na simu ya kasongezo eyo baje bayita Nokia. Nadda n'enkota ka eriyo kana. Nadda n'enkota y'ettooke ennene bweti. Mpulira. Nadda ne shopping ennene. Nadda ng'aguze ekiveera ky'engoye bwekiti empya. Neŋŋamba nfudde naŋŋamba omanyi nina ddiiru gyenkola ki gyengoba naye tugenda kufuna ssente ezikola ki ezisinga wano kati zino kazizira zitubeesabeesa nga bwe tukola ki n'eri ddiiru bwejja konzi kale omwezi nga guyita ogwokubiri nga guyita ogwokusatu nga guyita nga batugoba mu nnyumba ndi lubuto lukuze ngenda kuzaala lwa mwana wakumeka wakusatu baba atuwadde emmanju atuwaddeyo akazibu baba wange atuwadde emmanju atuwaddeyo akazibu olubuto lukuze omwami taseguka ziriramu wano eno ng'omusajja aleese shopping akoze buli kimu olwo batuuka babagoba mu nju omusajja batugobe yagaana okukola kyokka wakwata ssente n'ozimuwa kati aganye okukola shoppings ebintu mu nnyumba tulinze ddiiru eri ejja jaŋŋambye ejja kyokka ataanu gonna nagakwata nengakola ki nenga musigamu ne mugamba agule oluggi n'eddirisa buli lwe ndowooza embeera eyo mpulira ng'omutwe gukyankalana bannange oli loyo okwata ssente zo zonna n'oziwa omusajja ze bakuwadde muganda wo zaawadde akuwadde otandika okukola oleme kubonaabona. I'm so sorry ate oyagala kukaaba kyampitira kwegamba lwe ndowooza ebintu ebyo mpuliranga sandibadde mu mbeera eno omusajja oyo yanziza nnyo emabega bannange oli ggumite ate n'atakkiriza kubeera nange n'atakkiriza kubeera nange nantwala nenzaala omwana ali mu nnyumba mu buliri yeebase kyokka tamanyi nti nno essaawa y'okuzaala etuuse awatali kagoye awatali kantu konna nziruse ewabaaba mugambye olubuto lunnuma baba siyapangisa emmotoka eyantwala emulago era nanzijayo nga talina nakyeyenyenyako bwoli omwana omusajja aliko sitaani kisimanyi munnange olwali olwo kati ani yali abasasulira ennyumba awo era oyo mukulu wange nkugambye abantu ewaffe famire teri bubi naye bannange ezenkubuulire abakazi bangi bali balabirira amaka baba bange ne bayomba ne baŋŋamba ozaala ku makya n'ekawungeezi buli mukolo obeera oyonsa oba olina olubuto lwaki tolekera awo okuzaala kati baba bankomye wano okuzaala sikyaddamu mu myezi 2 balaba kati ne banvaako awo ne basooka ne bampa punishment ne banvaako bonna nga ne bw'osaba 10 tewali akola ki alukuwa musajja nga nkulu bbeesa nga ntwala eyo mu kyalo bagiyitayo jeza nga mbeerayo omwaka mulamba ate nalwo nno nenfunirayo olubuto olulala era lwoyo omusajja wange kaakati eyejeza yali akututte waani ewa jjajjaawe azaala maama we nga tulina akayumba bwe kati akadiiro nga kali bwe kati nga n'akasenge kajjajja naye nga ffe tusula wano mu kadiiro naye nga nazaala tanjagalirako ddala olina ebisirani omwana wange teyandituusaawo bebebebebe okakana nazaala nga tamanyi nti yegwobezezaawo amaka agakatonda ebbanga lyonna nze nabazaawo ago amaka nga bwe nzaala ate nga nina obuvunaanyizibwa bwawaka kyenkugambye nze sakkuta maka nina okwagala kungi nnyo naye benjagala banjiwa bamenya nnyo omutima laavu wano weetuusizza abakyalo osanga omukyala ng'alina byakola nga tokikkiriza era bwe ebiseera ebyo nduddewo kati nenjawukana n'oyo omwami ate saayawukana naye nti njagala nazaala yangoba bugobi okuva ejjeza nangoba angoba nzaala akaana kakasowole
akaana kaleeta bigere munnange nga baŋŋamba nakazaalira eno e Kampala nga baŋŋamba nti akaana katwale ewaabwe agakatonda nazaala yangoba n'akalambo mu kaveera ka Piiru n'entambula n'akalambo okuva ku ssaawa 2 paka ku ssaawa 1 akaana kaafa nenkateeka mu kaveera ka Piiru nenzunga nakensi akaveera ka Piiru kyeki waliwo akaveera kaliko ekigambo Piiru nga bwona olaba mbu buno obugunde bu shopping bag obwo bwe butyo naye nga akalambo nakazinga muki mu kasuuka nenkateeka mu Piiru. I'm so sorry. Nazaala wange n'akangobesa nga tebaagala kazike tayagala kazika mbu omwana owuwe tazaala mu bakazi Banyarwanda babisa namugamba nti abaana benzadde abo bonna kumpi baana bana ono omwana abadde wa kutaano n'ogamba nti oli wafumbe okitegeera ye yakitwala nti ndi mukazi Munyarwanda nazaala nannemesa bw'atyo omwami wange okitegeera nangobera ddala neŋŋamba nti naye lwaki mbonaabona n'omukwano bwe nti nenkwata ekkuba era nenkomawo eka famire neetuula nembuulirira zaamu esonyi w'amaka zaamu tukolere tugenda kukolera emirimu okole tugenda kukufunira emirimu okole va kukufumbirwa mu butuufu baganda bange bambeereddewo nnyo va kukufumbirwa naye obudde bugenze nnyo nange nensalawo neŋŋamba n'okweyombekera kuganye ate kutya kuganye nina okufuna omuntu kati tolaba gwoyinza okulaba nti ndi mukadde naye ng'omusaayi gwange gukyakola ki gukyatambula era ate kati nga ffe abalina emisaayi gya emisaayi gyaffe tegimala gakadde kati nnyinza okufuna omwami nenfuna emirembe n'olaba omukazi akajjadde mu kituufu akajjadde obulungi ate ng'olina nefika kati obulamu bano abasikini ofunawo omusajja nakutwala mu basikini ne bakugolola gundi feesi nejjako oba n'akuliisa feesi nejjako amatama nzekulira nnina amaanyi gaayo njogera mazima kituufu kakati kyogamba mbu feesi eno eguddemu tolya bulungi okulya ndya bulungi naye kwegamba stress nyina nze nyina mukulu wange aweerera abaana bange era atuweereza emmere ey'okulya naye era omuntu ewaka toyinza kubulamu naawe ebintu by'olowooza buvunaanyizibwa n'obuvunaanyizibwa ewaka wabeewawo era wallahi bannange babange nkwebaza mulujjudde munnange weebalire ddala nina ne sisita wange ali era naye ali bweru aweerera omwana wange yamugja mu P7 kati amutuusizza mu senior 4 era babange emikisa gyo gyonna Mukama yagiwa baganda abo balabirira abaana bo ndowooza bwekiri munnange alaba kwoyina eddalu banjagala nnyo please my family thank you so much to love me singa kibadde kikkirizibwa nandibamenye naye kanti nsigalize kuba ekiddako si muntu okumanya ng'oyagala abafamire yo n'oluzungu luvudde ate nze kankubuulire olaba kati luli mbadde nga nali naweza gundi miliyoni y'abantu ku TikTok like million followers abantu abakugoberera nedda abantu abaali bangoberera baali 15,000 ngamba million likes mane manyi 1 million followers nti ekiki munnange kakati bwe wajjawo okuyomba bino ebyokuyomba ne banvuma ne bakola ki bambi bibayisa buki bubi
kati baba ngena ngama nedda sister o TikTok nechi ne nokulabirira londa ko kimu okitegeera ne mugamba baba kale kandeke TikTok ekole ki nsigale ng'okola ki ng'ondabirira nembera we mirembe nejinzigwako nengamba bannaye enkoze ntya ne wabawo omukwano gwange nampa amagezi nangamba bakubira oluyimba munnange kati olw'okuba nti babange bankoledde ebintu bingi nensalawo nenkubira famire yange akayimba Sima nnyo baganda bange nsima nnyo baganda bange kati baba bange kabira wakayimba ako kabera ku YouTube wakasa ku YouTube bakasa ku YouTube abakankole kati baba wange nangamba kale tambuza obuyimba bwo kuba nali nakuba n'oluyimba lwe bayita mwamwamwa Never die ne Frank Lion oba Frank Lion omumanyi naye twakubako oluyimba TikTok y'abantu nze sivaawo wano emyaka bapime emeke gikola kakati gwe bwavadda ng'ogira ng'oyina ekikundi ekirote ky'okuyimba singa mba nfunya nkwatako ng'ogamba nti nze nja kuyimba mu future wakula wegomba muyimbi ki oba Mariam Ndagire kuba yali ayimba nnyo ennyimba ezikwatagana neki ne love yali ayimba nnyo ennyimba ezikwatagana ne love Mariam Ndagire nva nnungi kuba ye yayimba luno oluyimba Doctor mukwano wotolisiala Doctor munage wotolisi bana mirembe ebiroozo yenkumunga byesomba munage wotoli wamanyiza okubeeranga nange banga lyonna nga sifuna kiwubalo ng'onzanyisa nga ne ku mulimu yangu wano dda naye kati olwayo kati kiki akabasa akasinga ng'okunnyumira ke kano yampasigane naye abange pressure njikole ntya omwana nyirira asaliza abangi bamukuba obwama muteeke wanfudde mu nsozi wala nnyo empewo nyingi saidi zeyo anange nga nyimbira bulungi nnyo ndodda kuwulira kati olaba kati nze mbadde nkozesa ennyimba za love nga nkola ne action abantu nga bayomba batudde mu nnyimba za love omukadde biki omukadde yetabeerangako mulaavu yabeeramu enkulu nalwo nalukuba nalukuba otya umbuki nalukuba ate nduddewo ku luyimba oluluyimba kati olwerabidde babagambe enkulu tenywa enywa anti bwemala okunywa ng'enteeyo kamwogera nnyo mususeewo we mulina okukoma mulese oluyimba nno bannange ndwerabidde mu nsonyiwe ndudde okuluyimba lindako oluyimba nga lunswaziza bafudde naawe ate kati akayimba kawakubira abawagizi okeerabidde akayimba tekampa maanyi lwa nsonga omuvubuka gwe nakola naye nayimba naye ennyimba ezi ssatu naye ennyimba saazikolamu saazifunamu okiwulira nakola challenge nga ninye emotoka nengende makinde nenona challenge nga bwenzireeta mukyala nagenda okumubuuzaako nti munnanga abayimba tebalina bwe bafunira yaŋŋamba nze nali nkuza akawunti yo kwegamba maanyi neganzigwamu n'ennyimba teri yeye nakawuka ebivulu by'osoogenda muno oyimba ne bakuwayo ku ssente sikyama banaye omuyimbi gwe ntudde naye mutandika omubuukinga bambi ako kanzijira ako kembuzeebuzeemu nedda kasigalemu anti labayo teweekweka kubanga kyekino kyoli bwe tofaayo olowooza gwe abayimbi kati ng'oba abayimbi abanene
nabo bakola revision addayo mu bitabo by'ennyimba ze n'addamu n'akola n'azisoma mutasa okuba perfect okitegedde akozwaza mukazi atenda ddala naye rabayo ne bw'obeera oyimba olina okuddayo ennyimba zo n'ozikola ki n'ozisomamu ozerabira olaba kati ffe ennyimba ze twali tumanye edda tosobola kubanga ozimanyi naye ng'ate mu senior 2 senior 4 omulembe gw'okuwandiika ennyimba mu bitabo oshege thank you ng'owandiika oluyimba n'oluwandiika mu kitabo so ebitabo bwe bibeera nange ekyo nakikolangako ku ssomero nga nteeka ennyimba mu bitabo naye akadokita akanva nange k'oyimbye bannange kansanyudde kansanyusizza eno yennanka gye twayimba enywa anti bwe mmala okunywa ng'ente yeyonka kati olaba ekyo ekitundu we kimbuzaabuzizza mulenzi ye yakola ki ye yakiyimba nze ebyange nga mbimanyi naye kati olw'okuba omulenzi ye yayimbanga ekitundu ekyo kyovudde olaba nga kimbuzaabuzizza buno bulamu bwange ndi mu future yange ndi mu laavu yange tonyingirira nzija kakamanyiro gwe jjajjawo omukazi bwe yakula baamutuga nedda tebamutuga mbuuza bamutuga nedda tebamutuga kakati onumbira kinti ndi mukadde ngalaavu ennuma abantu wakakubira abantu nga bayitiridde okulumba nti ndi mukadde naye ng'oli mukadde ndowooza bba amaaso bwe gabalaga naye nga nze siraba bwe ndi mukadde toli mukadde ate ng'era ne bakulu bange balaga nti bato nze siri mukadde era nkyewakanidde wano I'm not old. I'm still young. Kati abaana bali batya? Abaana bo babadde tebalina ttabu okuba ababiri bali mu kisulo awaka ninawo babiri. Ababiri bali mu kisulo awaka olinawo babiri. Bambi. Nkutegedde bulungi nnyo. Abalungi abatulaba olunaku olwaleero njagala okubagamba nti tulina Never Die Gumiti. Omukyalo no ku TikTok awo omukyala w'amaanyi ka video ke ng'anoonya omwami kabadde kawo nga ka trendinga wabadde onoonya mwami wagambye nti kati abaami babuze kanzije nnoonye. Era nga bwe nayogedde bwe kiri sikirumamu. Njagala omwami we naakakkanira anziike muziike. Bambi. Iye. Ate bwana kuzika onavaayo otyo omuziike. Omukumu bw'aba afudde anti omukuffe asooka munne amuziike. Iye. Emboozi ya Never Die Gumiti enyuma okufa obufi mukyala zaamu. Omulenzi tomwerabira. Omulenzi simwerabira. Oyina okunoonya omulenzi. Angambuli wa content gwe tubadde naye. Okumukubuuza. Genda mukubuuza tewali buzibu naye nzikiriza nzirikiza abantu gye Perfumes. Wenzija perfumes ennungi ez'omulembe. Awo ku Kamukamu Plaza. Shop number 45 level 2. Gendayo obeebuuzeeko ku bintu byonna ebyempunyo okuwunya obulungi mateeka. Mpoza ate mu abagala lotions, abagala kwegamba okulabika obulungi, abagala toothpaste, whitening amannyo, abagala toothbrushes ez'abaana n'ez'abakulu. Sabbuuni ono wa skin bannaye mulekerawo n'aba ku sabbuuni ayoza. Oyina entuuka gy'otuuka ku muntu n'otunuulira skin ye n'ogamba wow. Ebintu ebyo byonna tubijjamu gye Perfumes awo Kamukamu Plaza fenna gye tuba tugenda abakyala. Owali okola n'omuvubuka. Omuvubuka oyo yalagawa. Ye yakuintroducingira TikTok. Naye kwe yanzija. Nze ntudde nga mbeera ku TikTok. Ng'abantu tebakuwa budde. Olwasooka twalina abatuleetera wifi ya gavumenti. Ey'obwereere. Enakawuka ku ddwaliro. Naye nga nze njikola ki nze njiddukanya. Otya ate? Nze njirabirira. Wafunayo akalimu. Nga nze nsiimuula nze nkola kikweganga data tuli wa bwereere. Kati nalina kamapeesa kange.
muwala wange nenjija ne mubeera bubi ne mugamba nti njagala kwogeranga ne baki babaaba ebweru. Muwala wange teyali bubi ngangulira ki ngangulira essimu smart nga nfunanga nga ndaba aba TikTok baseereza nange nga mbigendako nga sibimanyi. Munne nagenda okulaba nga nkolera order ya 1 chapati ne sumbusa 2 ez'ennyama nga ajingulira nga ntandika okukola kinanga okuseereza nga nyingirawo mpola ku TikTok. Naye nga abantu tebampa budde, naye lwali olunaku lumu nga nnyimba luno oluyimba lwa Maureen Natume. Nazza gwa kikale obulungi bwange buno bwanfaaki olwo oluyimba abantu kamana lavunzibu n'omukadde mulumye ne bansomere bannanga akantu ne katambula nnyo kati engeri gye nali sinamanya bya TikTok nembayisaamu eggaali mwe emisege gya TikTok temuddamu kukola ki kummanyira. Nze nabagamba mubeere ababi binsinikira ebinnyo. Mama nalinga ate addidde kamulani ne mwongera mubwa. Abaana kabantambuze bankoze mu komedi bakoze buli kye baagala. Obusungu bunkutte. TikTok eyo njiggaddewo. Eyo guni nga simanyi sinabiyiga baana banvumye nnyo. Eyo TikTok nenjiggala. Waggalawo TikTok. Nembivaamu nembijjamu nembisuula banvumye. Wali nensirika. Nagenda okulaba nengamba kanzireyo ku tebajja kukola ki tebajja kunvuma. Nezija nga nkola bulungi video zange eza laavu ezo bwezi tenyimba za laavu. Mukyala nakeera ku machi omulundi gumu nenyimba luno oluyimba. Get me 1 pair of sumbis and 1 chapati. Oluyimba lwa gundi Shiba nani olwa tugende mu kazannyo kali. 1 2 3 baby let's go when come around. Mama era embaga yankulira luli nekomawo ku page empya abantu batambuza akantu omwezi mulamba nga abantu kano tekalina kye kali kakwata viewers million namba nga bali mu kuzunzaako omukadde tukoze kyabandi wetinga ne bandi wetinga abankola mu emizanyo kakati kyotategeera nti eri video ye yasooka okutambula n'ogalawo page eno video ye ey'okubiri yali eyongereza kweri saabimanya era singa walekawo eri page yo singa kati ndi wala munnange nengena nenteekako nakana akayimba ka Mr. Kisemakula ne Dizia Luzinda baby kwatako kega nenkolamu akantu nayenga nagise kigende nakati oyinza okimbuuza sisobola kukikuddiramu nga bwe nakikola gezaako tulabe sisobola kukiddamu kuba kiri kyaba too much kika kiri too much sikulimba wakikola nze nakikola naye onkoleremu tulabe kakati oteeka waawo ne we recordinga nteekako walini ne recordinga nyina wenteeka kanaka kafazali kwegamba wayingira mu kayimba n'owulira nga gwe yakayimba wawulira nga gwe baby kwatako nengena nezako luno olwa Kingisa olugamba nti yani ndajanira mukwano gwange kwegamba oba action zizino zenkola zitabula abantu zitya gwennawo mutima mu pifo yani nene mu pifo nene oba zibatabula bwekiba baby nyamba nsula sere oba byebyo ebiba kyankulasa balabira ddala omukadde alina omukwano omuyitirivu munnange nga gundi yange etambula bwe nga ntandikirawo okumanyibwa bweti nengamba ate ndizisuula ndikomawa kambeerezeemu bwento n'olwaleero tuli butoola n'abantu bange bambi. That's amazing. Bangamba nti olinako we wayisaamuko oba banuupu oba bafangoni eggaali abafangoni be ba alien skin wabavuma
nga sijjukira kuvuma muntu yenna wa bibiini wabatabukira aba TikTok abo bentera okutabukira naye bano ab'ebibiina ebyesudde ebweru. Ani ono gwe wagamba mbuno Simaya nkulabye onjogerako ng'ogamba bwoti ne bwoti. Ngenda ginoonya vidiyo eyo. Kaakati. Really? Yeah, really. Sijja kulima ne bagamba omukadde atutabukidde. Yeah. Nze kati kankubuulire Hadija. Nze ebyobufuzi sibiriimu yadde. Sirina sayidi ndi mu bulamu bwange. Onoonya musajja. Ndi mu life yange. Maze nkontya naye ebyo ebyo stress ng'ate byabufuzi ate gundi ate agundi ebyo sibiyingiramu. Era lumu nalina lingala gye nazina. Abaana n'ako ka vidiyo baakazunza nako baakazunza omukadde yazinye. Kati ne babeera nga banteeka ku bantu abo kati oli omusajja wali omusajja yafa oba yali wa NRM ne bamunteekako owekayunga nga ntema amazina. Ekintu ekyo kyampisa bubi sijja kulimba. I'm so sorry bambi bagamba abakikola. Kyampisa bubi nnyo bannaye ekintu ekyo kye mwakola okungatta. Owente Elinya bannaye omuntu Kalangwa ne banzirira ne banteeka ku kifaananyi kya Kalangwa ng'afudde ne bantemesa amazina. Bannange nze ebyo sibiriimu munjire ku sayidi endala naye ebyo ebyokuntuuza mu byobufuzi byammwe bannaye sibiriimu. Abantu muli bakambwe sinaga nkuba miggo kundesa bwana bwange buto nkyayinayo ow'emyaka 8 n'ow'emyaka 10. Bannaye gwe nga wakamaliriza okuzaala juzi. Omuggalanda wa myaka 8. Wala mu 2018. Wakamala okuzaala ekitegeeza mwakaawukana n'omusajja oyo. Naye olayika omusajja omumiisinga kuba nze ndaba nga gwakyali mulaavu. Bw'akomawo n'agamba ate ebyo sidda babega kwegabye nayitamu bingi nja kufuna omuntu anaamanya embeera kati ate embeera ze njagala ziri waggulu kati saagala byakakaalukana njagala omusajja nga wakulabirira ye yekka. Omusajja okyamwetaaga ye omusajja toyagala oli wa kirasi ya waggulu. Embeera zange siri wa kirasi waggulu naye embeera zange wakyuka. Nakyuka omuntu anaamalako embeera zange ye mwaniriza kuba embeera zange olwaleero saagala byakakaalukana nti ate genda olime ate genda osika embuzi ate ogenda okole ki ebyo sibisobola. Ebyo sibyagala. Oyagala bitya? Njagala omwami anabeera ng'akomyewo ewaka ng'akolera ng'obuvunaanyizibwa bwe omukyala aliwo okulabirirwa. Andeetere ndye nywe mufumbire mulabirire ko okumwoleza nja kumwoleza okumufumbira nja mumufumbira naye bino ebyokusikagana n'embuzi sibyagala. Ye sibyagala ate ekirala omwami gwefuna siri wiringi kuzaala. Ebyokuzaala sikyabisobola. Nsobola okuzaala ng'omuntu nsobola kuba nkyagenda mu periods. Nkyagendamu. Kitegeeza olinga around 40 awo. Ndi mu 50. Naye okyagendamu. Okyabuzayo emyaka gyo nga 10. Naye siri wiringi kuzaala. Ye. Njagala omusajja bw'ajja ng'alina ssente ze n'agamba nti nzaalira akantu. Oyannemye wakoowa okuzaala nga n'abaana bo we bazaala. Ate tolaba nti kiswaza kati olwaleero omwana wange obukulu ali mu baana 3. Olwaleero nina abazzukulu abo 5 ate nange nina omwana n'okumenyeka mmenyese nnyo n'abaana. Njagala kulira kisinga kati Hadija njagala kulira kisinga kwewa masaaji na musajja na bba wange. Amiina. Ye ate tewali abansinga balina abaami baabwe tebaliyo bangi nnyo ate laavu batamanya ezzabuto kituufu. Bayinza okundaba bano nti ndi mukadde omusajja n'agenda n'ankuba laavu n'enzira buto. Nabisoboka kwegaba laavu babaga bakutaddeko ka skin care babaga ne bw'atantwala mu kyuma kungolola feesi
love yokka esobola okungolola face. Omusajja lewatya kutwala mu kyuma kugolola face love ekumala. Yemala. Naye mama kakine ekyembuzi okuzisika. Omusajja naga nti awaka we tuzimbye katuteekeko kafamu. Nedda ate saagala kazigo. Oyagala omusajja nga yazimba. Njagala omusajja nga yazimba. Oba alina bakyala be babeereeyo kasitamba nga nze nsembayo. Saagala ate omutima gubeeraawo ate yagenze wa mugole ate omanyi nti okuzzaako kiruma nnyo. Bannaye okuzzaako kiruma. Okuzzaako kiruma. Like okuzzaako omwana oba ne bakuzzaako. Ne bakuzzaako omukyala omulala. Kiruma okufa obufi. Toyagala musajja agenda kuzzaako. Oyagala nga mukyala we yafa nga yamala. Nga nze ebyokufa tebiriimu. Omusajja agenda okuwasa omukazi omulala nga bakulanye ne mukazi we. Oba nga bayawukana nga gwe bw'oyawukana n'oli oba nga alina byamiisinga wa. Eri omukyala omukulu ng'alina byamiisinga. Nga nze nsobola obituukiriza. Nga biriwa. Oluusi omukyala omukulu aba tayagala byakumuzanyisa naye nze nnyina n'omwewe takudala. Naye ng'omukyala oli tabikola ki? Tabyagala, yamukoowa. Okitegeera naye ate nga ye yakoowa naye ate nga nze nkyalina okwagala. Kituufu okyalina okwagala kati nzikiriza era nkuwadde ki? Zo feeling nze nkyaziina nga nze nziwulira. Nange kakusabira Allah akuwa omwami. Allahumma amina. Feeling zizo nyingi. Allahumma amina. Kati oziwulira otya? Owulira otya? Muntu obeera waawo ng'oyagala okubeera. Oyinayo ng'oweegomba yeeyo gy'otambulira. Nafe abakyala tuweegomba naye oba tosobola kwogera. Nze ongamba ng'ate nedda ku kyalo ewaffe mbadde sirina gwenna. Naye ng'omwagala ow'oku kyalo kyammwe. Beebo batusika embuzi. Genda olime. Genda okusa. Oyagala wa mu kibuga musuubuzi. Oluusi kale wogambira nti okakaalukana akoledde edduuka otudde omwo oyise oli jangu omuweereze byenjagala okebera ku kamera ochekiga ebyo byenjagala mukoze emaali yenkana ki ate muwala wange yasoma obwakawutanti buli kimu kiba kiggwa kakati nno kankubulira ojja kufuna omusajja naawe weewuunye ffe twalina omukazi wano nalule kati mugenzi oba omujjukira mubanoonya yajja anoonya omuzungu banaye yamufuna oba ani yamuconnectinga banaye omutasobola connectinga n'omukyala owabayo omusa wabayo omwami eyo ayagala omukyala omukulu zono omukyala mutuuseeko si mukulu kankubuulire noonyaako omukyala mukuwe ng'oli sirias ate abasajja abakebera temujja nga mwagala kebera mukazi kyalina mu ngoyo manya abasajja bazibu bano tewali byakkebera tusooka kukola ki nkwagadde ngenze njagala ontwala ewaka ewammwe ngambye babrother bange ndeeta ne basista bange ndeeta ekyo kikoze kiwedde abeeka bamukoze eki bamulabye naalugano ge makaago okitegeera gano ge makaago awo ne bwangamba mbutodda ku TikTok tewali buzibu nizo kikkiriza ne bwangamba mutodda ku TikTok obudde bwange bwonna mbumalire ku ye ng'obumumalirako biki byosinga okukola ng'oli mu mukwano ennyindo zikusiiwa ennyindo zisiiye ofumba kunku bw'oba ofumba kunku bwotyo bw'oba ate mbadde neerabidde oyagala wa gaasi omanyi waliwo enkusaagala banaye mundeke nange nfumbe ku gaasi kukuuka hot plates gyeziri rice cooker gyeziri ebyo mbimanyi obikozesa naye olukulu tawaanya wansi w'enjuba kati nno kankubuulire wallahi nkubuulayirira ntya Katonda ebyo bijambiya nga ewaffe bwe tulaba omuntu alina ejjambiya tumuyita mutemu mudduka misinde enkumbi
nze natuuka okuva ewaka nga sirabye enkumbi nti enkumbi yeenu naye mukyalo olwaleero nga nasinsimudde olubimbi nnima omusiri gwa lumonde era famire yange bambi ensekerera nnyo nanga makola exercise kyovola nga tokaddiwa nabo nno ne banjusa kyovola nga tokaddiwa olima bali bulungi bakola byabalungi bevuga bevuga batya kati olwaleero baaba wange muddako omulundi ndowooza oba nga gwakuna naye wallahi nga watusanze ne baaba wange ndi mukadde ye baaba wange be baba bange balina mwaka sente balina sente naye bazimpa tebagenda na busajja bwavu nga gwe bwe wakola bo baalabuka naye bambi bandabiridde sijja kulimba kati babange sobola keera kumakya ne mugamba baba kino na kino na kino naye nga baba bizinesi ku ngeri ya sinuses olina okulaba omudokita ate bw'ogattako okufumba ku nku enfuufu y'ennakawuka kati watuuka otya ennakawuka ennakawuka waliwo omukwano gwange yali agenda bweru kati nakola kinajja nangamba nti ngenda bweru jangu onkumbireko ku nnyumba nengenda nemukuumirako ku nnyumba kati ennyumba obeera mu ya mukwano gwo bonafuna ddi eyiyo bannaye anti byebyo ebireetera omuntu stress nafa ne bamuziika naye nja kufuna inshaallah kankusabire omwami ng'oli eyo oba oli America abamu America obaagala bayite bajje yita omwami mu America gyali oba London eyo abalandana bakulaba kati ekyo kinnemi ati gwe omusajja gw'oyagala tonnamumanya bulungi bali be balina ku ssente ebyo byenjogedde yeeyo byebyo ajja kwenoonya yereete kasitanze yakitegedde omusajja gw'oyagala bizibu ki by'osinza okufuna ku TikTok ebizibu byensinza okufuna ku TikTok banvumye nnyo banvumye nnyo banvumye nnyo naye kati nabimanyiira kati tebindya kubanga nze mu mutwe gwange ŋŋamba ndowooza okusinga abo kuba ekyabaleeta ku TikTok kwali kunyumirwa nange najja kukola ki kunyumirwa kati ye bwakeera ku makya nanvuma omusiru tosobola kumugamba nti musiru already ne bona omugamba nti musiru abeera musiru okitegeera ekintu ekyo kakati sijja kuyimirira oli anvume nga musinga emyaka aŋŋambye nti ndi amazzi okiwulira nti ndi amazzi bwe bityo bavuma ebigambo ebinene naye ate nga ebyo sisobola kufulumya ndooza mu kamwa ate muddize tyolinga kino ekyo si kisobola akamwa kange mba ndaba nga kaweddemu wuzu abantu bakubwadde ku bulango obulango nfuna ne challenge bajja ne mbakolerayo challenge engeri gy'otalina mwami obezaawo otya famire yo anti nagambye baba bange bandabirira paka kati bandabirira kiraba ekyo kirungi kale basomesa abaana kati sisobola kubagamba nti babo bandi mulwadde ne bakola ki ne bagaana okuntwala mu ddwaliro mukama ayongera obbawangaaza n'obbagabirira amina nsaba Allah ayongera okusabira abankuumire ya kakati njagala okumanya obugambo bwe obusembayo eri abantu abakulaba abafollowinze ku TikTok okitegeera kakati abantu bonna mwenna ab'oku TikTok bambi abanfollowinga abanjagala mami we love you so much wallahi nange mbagala takana musenyu era mbeebaza nnyo okuntuulira mu challenge yange ez'ennyimba zange bambi temunsuuliridde mwamutuulamu ne mutuulako neekyakalire bambi mwebale nnyo mwebalire ddala mulimu mumwe abajja ne baŋŋumya nga banvumye oba ne mufuuka abaddamu bali abanvumye
naye mbebaza mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwera ennyimba nkyabaleeta nze kati nafuuse muyimbi ate kye mulina okumanya bulijjo ekibi kivaamu ekirungi okitegeera kano kentuuse wanne ewa Hadija ndowooza kati nze mmaze okulinnya ennyonyi kituufu abali e Bulaaya bakulaba nti kati mmaze okulinnya ennyonyi naye tebandabidde nti bandabidde wano kuba nze ndaba abantu abangi abakutuukako balina kye beeyongerako balina tebasigala kyekimu okitegeera ekintu ekyo kati nange awo kyeŋŋamba nti kati mmaze okulinnya ennyonyi munkwate nno mpola ekibi kyandivaamu ekirungi kituufu bakuwa ku bulango bambi okube ku bulango ate n'ekirala obulango kati mbukubanga Allah yali yakugira yakutonda kubeera social media influencer kituufu naye ng'emyaka gyo gyonna wagimala oli eyo ozanya buzanye kati ng'essaawa eno omutimbagano weeguli you can make some money bambi mumpe obulango kati nsobola okubukuba bukubira ddala nkubirayoko kamu ne challenge z'ennyimba nsobola okukola ki okugira okuzituulamu mujje tukwatagane bakunoonye ku namba ki banoonye ku namba 07 gyobadde 074 52 38 047 era nabadde nagibawadde dda era nembagamba Cool Sugar Gadgets yatuusa ebikwataganya n'amasimu ebiri ku original Cool Sugar wali kusa yakuwaddeyo akalango Cool Sugar nomula HRK abo be bakyasinza okugaba emirimu HRK Shafik Beats be bakyasinza okufuluma music ow'omulembe era Shafik Beats bayina engoma ennungi okitegeera ekintu ekyo n'asembayo Palm Cafe weemala eggoga mukwano oli ku platform Palm Cafe restaurant and take away mu Ndeeba abafumba oluseniya ate tebaluseera emitwalo 3 kitundu ng'ofuna oluseniya oluliko hafu y'enkoko ng'olya kale abalungi abatulaba oyo ye Never Die Gumiti nze channel yange ew'omukisa buli omu lyagala otunoonyako ku namba yaffe y'essimu tunoonyeeko bwe tunoonyeza nojja tukweyanza nnyo impa omukisa buli omu eno channel yammwe mugikozese gundi ankubye gundi mubanja gundi akoze bwati abayimbi abalogo tebamuloge ng'atandise mbu okuyimba nze tebansobola kyekyo kye nagamba oli obulagamba nti no omukazi agenda kukuloga naŋŋamba nti nze ndi never die olaba kati akaddiyo okutuuka wano nga takola naye ng'alina n'abamulabirira protection kale otherwise yalibadde ku myaka gy'aliko nga azze kusaba buyambi okitegeera kale abalungi abatulaba mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga teweerabira bannaffe abawamato estates management baneno bali responsible for rent collection bakugamba nti gwe wenna landlord yali eyo ng'olina amayumba toddamu kubonaabona n'amayumba batenants bayisaamu balandlords abasinga amaaso naye Wamato Estates Management weeri okuba nti ekuyambako ekwata batenants baneeno n'ebasolooza ssente n'ezikuwa gwe landlord ebeerawo wakati okubanja batenants so teweebaka tosumagira wuliriza kye nkugamba genda mu Wamato Estates Management landlord munnange weebuuze ebisingawo oba bakubireko ku namba yaabwe y'essimu aba JM Perfumes ogenda basangaawo Kamukamu Plaza shop number 45 level 2 banoonyeko gwayagala okuwunya obulungi okulabika obulungi abantu abagala moisturized body mulekerawo okubeera n'emimiringo oba kutunulako oli mwana wa buwala wenna omubiri gulinga ng'ogwa frog JM Perfumes akuleetedde ebizigo ebimoisturizing omubiri ate ng'ebintu bye biva London abalina amannya agaaguba ayina toothpaste omulungi asembayo owaba high end noonyeko ku namba y'essimu mukubireko nja kuba nkutwala nkuwe endagiriro ya JM Perfumes olunaku olw'enkya mwebale kutula mwebale kusubscribing nze Hadija Kigozi yes please akatalekeka bangi abaana ba TikTok abagamba nti omuvubuka oli
abadde boyfriend wange kati mbagamba omuvubuka tabadde boyfriend wange mbadde mukozi we nga tukola challenge era nga nsasula n'olwekyo omuvubuka amanyiddwa nga machine gun abadde bambi si boyfriend wange just tubadde tukola content ekyo mukijjeyo si bba wange si boyfriend wange just tubadde mu content ye tubadde mu content abambuza bbaawo yabadde ki temunnemesa okufuna nga mumbuza boyfriend mukitegeera ekintu ekyo eri ebadde content era twasiibuliganye buli omu n'akwatagage bwe bale nnyo okutulaba yenze Hadija Kigozi assalamu alaikum.